tukyali ku nsonga ya Hajji bigambo bitambula ebibuzo bingi ansa ntono abasinga bagamba tiimu Hajji naye obuzibu twafunye buli nti waliwo abantu abatisibwa kuli Nuruddin Ntege nalabyekaawo Hajji Muhammad Nsereko nava nagamba anja kulwana Nuruddin Ntege jukira nti yavaayo n'abanga akola t-shirt ezo ze bayita Equity for Men n'agatibwako t-shirt zokka twakola ekitongole era nange tuli wamu ne Nuruddin Ntege ekintu kye twaleeta bakiyita Equity for Men. So awo nno kuliko ne full figure waliwo ne guy bamuyita MC Meya ate nno oyo yagudde mu bintu Honorable Muhammad Nsereko yamwadde basare abere nga agenda asoma amateeka mu university yonna gyayagala. Awo nno abantu abali mu musango guno abalwaniridde ekyo bayita blessing in disguise. Abalwaniridde Hajji batanze kubeera nti bafuna ebirabo ane mama fina awo nalabyeko nga bamulumba ng'abantu abamu baba tiimu Hajji bakambwe nnyo naye nga akulembedde ku ludda lwa tiimu Hajji ye Naalongo Kitomi. Awo nno ebibuzo bingi tugenda beera nga tubiddamu wano ndina obote naye nga kasooke mbanjulire Victoria University abasenga bali ku Jinja Road mugende mberenga mutwalayo abaana Victoria University lwaki MC Meya tagenda nasoma ku Victoria University kyabakola atukole bulungi agende ku Victoria University kibenga kituko kuba naffe twagalagera ku Victoria University musome jajala kujagala kundi yange journalism and mass communication business administration pharmacy buli kosi gyoyagala yakoma mu senior 4 osogenda nobeera nga ofuna certificate emyaka 2 senior 6 wetaga principal passes 2 bana abaana bagenda obeera nga bakola ebibuuzo bwekasozifuna genda anze njagala masters yange mugondi mu conflict resolution. Dr. Muganga tutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo tutumiddeko nnyo era tukwagala nnyo webale kubeera nga osupporting omusajja oyo asupportinga si yatuleetera ne Sindi ne Gondi yali mu kintu so Victoria ya Shiba yagize abaana abasoma stage management abo abaana twakolako nabo lumu nalina show ku National Theatre ne tubaleeta yali ya TIG True Inspirational Generation abaana ne bakuba canvas jagikuleeta wano ko jagirabako canvas ey'omulembe naye bagikolera ku stage awo bagikolera eddakiika ndowooza zaalinga eddakiika 3 abaana ba Victoria University so bw'oyogera ku Victoria University I know who they are. They are very mutwalayo abaana Dr. Muganga nkutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo bagikolera ku National Theatre ne banungi nnyo mwami Innocent Kawoyo oyo n'agenda osinga baprofesa bangi bagenda osinga it was really nice n'omusomesa yennyini eyajja nabo eyava ku Victoria University n'aba UBC n'aba National Theatre. It was really amazing. They had some good piece. It was good work. Kugamba we commend that university. Omanyi ensi kati eri practical okwogera nti wasoma nnyo nga tolina kyokola bafulufiga abatasoma baba kusinga nnyo anti bwekiri because ensi tetunulira kyogamba ensi etunulira kyokola ogattako kitolina kyogattako oyogera ki. Ebibuzo bingi ansa ntono twabadde tukyali awo kasaawe ne tuli ku nkumbi enkumbi yakozesebwa aja kyagirina kambabuzeeko abantu abatulaba ku Megatron nti mwasibye mutya mwasuze mutya mwebale okubeera nga gye muli balamu mukama tumwebaza olw'okuba nti mukyatambula naffe ku Megatron. Njagala okwebaza bonna abagoberedde ensonga eno eya Hajji n'abo basapootinze mu ngeri emu oba endala mwenna twagala okubeebaza abantu bonna abawuliranga nti ffe tunyigiriza nnyo Hajji baddembe okuwuliranga be bawulira naye kye twagala okubagamba nti ffe tetuliwo okunyigiriza Hajji naye embeera eriwo yenyigiriza ani si ffe kubanga embeera eno esinga obungi yennyini yagikola ki webale ogede statement ennungi nabadde wano ne lawyer abamuyita Council Freedom alina statement yakoze n'agamba nti Hajji taneewuzaako naye interview Hajji yakakola interview nga 10 mmwe abali eno
mwe ebigambo bye yayogera bye bimukuba mwe mugatta ne mugamba tayi wano yagamba bw'ati ate wano n'agamba bw'ati. Era kye mbagamba nti nze ebiseera byonna omanyi nze bwe mba ntambula ntunula nnyo gye nva kuba nabeerako mu kyalo kati bwe nabeeranga mu kyalo ng'abaana be twakula nabo nga bandeka emabega kati ntya nnyo emabega gye nva okusinga gye ndaga era ntunulayo nnyo sisobola kutuula wantu nga for example I must see where I'm coming from kati njagala nnyo nze okutunula emabega gye twatandikira n'ekintu kino okyegedde Hajji ati gwe wawaabira Hajji ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera gwe Hajji ati gwomu gwe wagenda mu mawulire teri yakuyita tewali yasiniikinga ku Hajji ati nti yoli yaleeta exclusive n'aleeta Hajji ati ali mu kunyigiriza Hajji. It was not an exclusive. It was entirely Hajji ati ajja maaso gaffe ng'abantu. It was her will. Najja ng'akaaba n'amaziga agennyini agatonya ayagala kumukola ki kumuyamba. Naye nga tetunnaba kuyamba Hajji ati tuteekeddwa okubuuza ebibuuzo ebimu. Mu by'otugamba nti owaayo gamba yamukwatira wa? Bw'otugamba mbu yamukwatira mu nnyumba nga toliiwo tujja kukitegeera naye bw'ogamba nti abadde ajja amukwata ffe nga tukomawo nga tubuuza gwe ng'oli ludda wa? Oba kino kyasusse okyegedde kati ebyo byonna ebigambo byonna ye nnyini yeereetera ebibuuzo kati ebibuuzo bino gye tuva ffe tutandika okugamba waayi lindako kwe kugenda ewa Hajji gy'ali mu kkomera tumubuuza ebibuuzo byayogera biri opposite ne biriwa nabino ekyo tekyandibadde kizibu naye bwebwamu n'ebigambo ebigamba nti omwana yakwatibwa lunaku bwe rutyo oba nnaku bwe ziti ate ennaku ezo nga Hajji teyaliiwo tutandika okuddamu okubuuza ebibuuzo ebirala oba waliwo yakwata omwana wo gw'otamanyi gwe n'otegayo Hajji oba omwana yeeteekangayo oba omwana aliko ebizibu ebirala kakati olwaleero nzize ku Megatron wano ensonga ziri 3 ensonga esooka njagala to clear the air on the issue of equity for men because I am a member and a founder member of Equity for Men. Asooka Nurdin Ntege. Yes. Full figure. Yes. Muina ne lawyer alimu. That is yes. Honorable Muhammad Nsereko. Yes. Muina n'abalala. Nze natula na Nurdin Ntege. Era bwe twatuula ne twogera. Era nanguza ekirowoozo. Era nenkyagala. Era ne tutandika. Ate nga temugenda koma ku Hajji yekka. Tetugenda koma ku Hajji first of all. Mulinda guno kugwate mulete n'emirala. Tulina kati nno tulina cases already. Cases zetulina ziweranga 8. Zetulina olwaleero. As we talk, we have about 8 cases. Ate serious case. Waliwo nno nesinga ya Hajji. Twali tuyogera ne gundi ne Nurdin. N'agamba okimanyi ate eno nkambwe nnyo kusinga ya Hajji. Ati tulinde guno gusooke gukke. Bino kabisooke biveewo. Totukanze bukanze. Ati nkubuulidde waliwo n'egisinga egya Hajji obukambwe. So Hajji tukyali ku kasiki. Kati ku kasiki embaga zijja. Abasajja nga bali bubi. Yes, abasajja bali bubi. So kikyengezaako kugamba nti ebyo bwe bityo bikola ki? Bwe biri. So ekyo kimu. Ekyokubiri be bantu abagala okukozesa situation eno okwefunira ebyabwe. Nkuwa ensonga zenjagala twogere wano. Abajjonkezi. Liri puzzle. Abayita abajjonkezi. Mulimu abajjonkezi. Bazze kama. Bo buli balaba ekitambula nga balippira. Bo bajjonkezi. Onkyegedde abo. Ekyokusatu ye kesi ne bwetuuse n'obuvunaanyizibwa bwaffe gye tuli nga ffe. Ontegedde? Yes. Tusookere ku ki? Katusookere ku nsonga ya Equity for Men. Equity for Men. Nako olw'ejjo nga nkutegeeza ompoto w'ekitiibwa. Ejjo ndi wakitiibwa ku nsonga eno Equity for Men. Muhammad Nsereko Honorable yavudde n'agamba nti mukyalimeddwa okwewozaako. Babalumba temwewozaako. Kuba nina ne message ze nalabidde ddala nga ziri ku mukutu gwa Megatron nga baddamu
manyi Nuruddin Tege ntero muleeta wano nga bali mu kuvuma Nuruddin nga bali mu kuvuma full figure nga bali mu kuvuma nammwe abeetadde mu kintu kino mbu mulwanyisa Ajati mumulwanyisa bwe amazima egana avaayo ng'Ajati yakwata omwana batusonyiwe ne muleetaleeta ebigundi batusonyiwe nnyo omukazi tagenda kufuna bwenkanya batandise n'okufuna ebibinja ebyagala batusonyiwe nnyo nnyo buli muntu mu nsi aba n'endowooza ye ate endowooza ya buli muntu kyekitiibwa kye endowooza yo bw'oba ng'olina ky'olowooza ensi eri civilized nga Uganda tewali buzibu kyolowooza kikulu nnyo era kirowooze era kyogere kuba saawa eno Nalongo Kitone yaliwo ng'omunene ali mu kulwanira omukyala bwe yatudde ne minisita Balamu Fulufiga n'amulippira n'amubuukira ne bamuvuma enviiri mbu tezinoga anti nkugambe tuddeyo kemabega mpola mpola abantu basooka bategeera Equity for Men tuleke tuyingirira abo abajjongezi Equity for Men gwandaba etegeeza kigambo Equity kitegeeza bwenkanya for men obwenkanya bw'abasajja kaakati Equity for Men tuzze ekitongole kyaffe kizze kutunuulira abasajja abanyigirizibwa si basajja abatanyigirizibwa basajja abo bakola ki abanyigirizibwa kubanga bw'oba tonyigirizibwa tekirina buzibu leka ekintu okyegedde waliwo abasajja bakola ki abanyigirizibwa mu bintu bingi nnyo ontegedde waliwo n'abasajja bajjako omusaala ng'omusaala yagukola ng'omusaala yagukola omwana n'anuunako omukazi yagujjayo mu bbanka omukazi yagujjayo yanonyayo sente ontegedde bulungi nnyo so kitegeeza nti Equity for Men waliwo abasajja abawasa abakazi nga tebalaba kamuntamu abo mbamanyi bangi ak'omuntamu ak'omusepiki n'ak'omunsepiki abo mbamanyi bangi ontegedde naye ng'ate oli mukyala we waliwo abasajja basula mu mmotoka nina omukazi gwe mmanyi ayina bbaawe ekyaliwa omukazi yeeteekamu akaweta naye nkulayirira amaze emyaka 2 takombako nze namu amagezi agenda agulegule anti nkugamba kakati gwe ate n'okugula bakutulemesezza nakukufuuka kuli expensive bangambye waliwo kikiraabu wano osasula 3 n'olya buli kyosanze omwo naye mbu siriimu ali mbu bategeeyo baana basiriimu baagala abaana ba wano bafe obulwadde baggweyo mwanya abaana abaganda baagala luswe ne balinga ekizibu naye waliwo kikiraabu ekyazze bateekayo balwadde saagala kukiyingira but what I'm trying to say is gwe wenna ayagala okweyambula weeyambule nga weegendereza simple then tubadde tukyayagala ku Equity for Men Equity for Men kitongole ng'ebitongole ebirala ekizze okutunuulira obwenkanya eri abasajja amateeka mwenna musobola okunzikiririzaamu abakazi bakuba abasajja don't you know that abakazi bakubira ddala abasajja mu mayumba naye omusajja olw'okuba nti ffe we are Africans it's a taboo we are Africans kuba mukazi bwe genda ku poliisi gezesa kale bugezesa ogende ku poliisi owabe nti omukazi yankubye abasirikale bonna bali awo bajja kukusekerera omukazi akuba ati kakati ate muddize omuyuze emimwa yagenda awaabe osula munda so Equity for Men kyekyo kyetunuulidde nti we are looking at a situation where the law is equally responsible for each and everybody kubanga ebirala byonna tubyenkanyiza abakazi beevuga abakazi bawasa n'owasa abakazi bakola byonna bye baagala abakazi bagoba abasajja olwaleero abakazi bakola byonna bye baagala tulina ne vice president twabeerako ne vice president nga mukazi gundi prime minister waffe mukazi gundi mukazi so can we have Equity for Men nti bannaye nga bwe mulaba amateeka bwe gatunuulira omukazi bwe gaba gatunuulira omusajja tetufuddeyo wayinza okubaawo amateeka nga balina engeri gye bagateeseteese nti ku mukazi likola bwe riti ku musajja likola kubanga tetujja kugamba nti nno omusajja n'omukazi babasibire mu kkomera limu si kye tugamba enteekateeka y'amateeka ebeerewo yo nga weeri naye nga tetukyusa tulina okulaba nti etteeka bwe likwata omukazi bwe likwata omusajja omwenkanonkano gwajja ebyo mubyogera naye mubyogera bwogezi tebiriiwo omwenkanonkano is not there because kakati ate ffe abasajja tufuuse
ebireria emmomboze mu nsi ezaffe abasajja kati amaka gaabwe ozimba ennyumba bwetiriko ekikomera kikomeri bwe kiti ne weesanga mu mbeera ng'omusajja ng'osula mu galagi kubanga oluyingiza emmotoka mu galagi n'omenya omutto wali omukwano gwange kolola eyo yali kolola eyo actually nakati ndooza gyakyabeera yasulako mu galagi okumala ebbanga ng'omukazi gyali naye nga they are not talking naye nga yamugamba tosembera wano ati kakati byebyo sente biki property there's a lot of nonsense that is going on ebira byonna bibeera mu property and all that so byanfuna so abakyala bo balina ebibalwanirira tulina fida tulinaani bikola lindako bakutwaleyo lindako omukazi linda omukazi akutwale mu fida ojja kasa nti ekola okyegenda kyengeza lindako lwakwata akawuka kakendeera sirimu akyaliyo lwakwata ne bakebera ne bagamba nti gwafuuka musujja mbadde nabota okumala emyaka 10 mulina naye okumira empeke eyo anti bakugamba nati gwe lwokafuna bwoti ne bagamba nti oli positive lwokakasa nti akawuka kaluma eggwanga lyonna otandika okwagala okulaba nti buli omu kamuluma otandika okubeera nga ogwa n'eddalu that's what I'm trying to say nti olumu lwakuba nti embeera abantu abamu tebaji so equity for men for that matter equity for men is not here to fight for women era equity for men teri wano kulwa Hajjati naye Hajjati yabadde sipaaka era yesipaaka olwedde obulumi buno bwolaba olwedde abantu babulina waliwo nze omusajja wange mukwano gwe bamuyita is called engineer Ronald someone but he's my friend we mukono eyo alina ekitongole bakiyita kyabalenzi naye bakiyita something to do with boy child nali nimubuuza why boy child nambuulira nti girl child bamufuddeko nnyo boy child is nowhere ontegedde so kakati ate nga boy child ono bw'anaakula ajja kusinkana girl child ate ng'oluusi girl child ono ye bw'aba ateekeddwa ate boy child tateekeddwa kati kyova olaba nti olumu abakazi kiraasi zaabwe zirinnya nnyo ne zisinga ez'abasajja kubanga tukula ffenna tuweza emyaka ameka 3 naye nga gwe wateekebwa nze saateekebwa kakati gy'osanga kyova olaba tulina abasajja bw'amala kiraasi ye eri wansi nnyo ku y'omukazi lwaki abawezeza emyaka 3 naye nga si muteeketeeke kyova olaba nti bwe bazaala abaana ate balina amagezi gasobola balabirira nga badduka ontegedde be basingo maaza be tulina ate basingo maaza ne bafuuka problem naye basingo maaza okyegedde nalaba n'abakyala ku kooti nga bagamba abasajja muleka abakazi abazaddeko ffe gye tubyano tetuzaalangako amabeere matutu muli ku bakazi abazaddeko omukazi anti nabo baagana ofumbirwa mu budde nabadde wano ne mwami kwezi naŋŋamba yakoyera ddala abakozi b'abaana bw'omukozi omuleka ewaka n'omuleka n'omwana wo bw'oleeta ice cream omwana wa amusiiga ku mimwa ye ng'omwana wa awuuta kiramba ekijiiko kiramba ogula kiro y'ennyama omwana wa ye n'omwana we bali ahaafu era akulekera amaguba n'ebisupu kyalaala ebyo bye bibeera mu maka so kakati olw'okuba nti abalabisizza nnyo era kakati omukazi ayazaalako olina sooka mulayiza oba si kyo omugamba bw'aba ajja muwandiika endagaano ate teekako ekinkumu ate eggwanga likuze omanyi tuli mu nsi eyakula edda naye ffe ng'abannayuganda tuganya okukula naye nga ensi yo ng'emaze yatuleka dda omanyi lwaki olwaleero obufumbo buli very scientific toyingira mu bufumbo na muntu bino bikawunduka ku beddinisa kasasiro oyo mulina omulekera awo ebyokuwetaweta amakoona n'ogende wammoze n'obeereyo n'otuula nedda ate abawala baagala okulya muwandiike mugende wa DC abawandiike ng'abantu abafumbo property
tujawule tutegere nti ennyumba oli wano oli mukazi wange n'ennyumba yo yange yammi wansanga nayo bw'onompisa obulungi nja gikuwa naye kibeere kiriya nti ozze naki tize ne kesi yange y'engoye nti ye n'obusepiki busatu nti ye kaakati tukkiriziganya tutya kino kyange emmotoka yange kino kyange ne kino kyange naye enjoyinge nga bw'oyagala lw'owulira nti oyagala kugenda bintu byange wali tewali akuganye so kati abantu until they get to that level but are getting to that level we are still having these problems kubanga okuwasa ensi bwegenda ekyuka naffe ebintu tulina obikyusa ebyo byokuwasa binokyukamu ne bitandika okubeera nga biri mu order otherwise bino ebizibu nga bikyaliwo ebiti abantu nga tukyalina abantu abalinga abahajati omwana ajja kutega omuntu ekintu akole ensobi aleete obuzibu recently waliwo omusajja actually si recently mu covid nina storage oba nagikunyumiza oba nanyumizaani story omusajja omuvubuka yagenda era mu byobwenzinzi bwe bityo naye mu biseera bya covid ojjukira abantu abamu baali looked mu kyalo kati naboono bwe bamulookinga n'abeera wano ku muzigo nga mukazi waali mu kyalo kati neiba n'atandika omweyongeza awo ntindaawo talina wagenda yagenda omuvuga yali insensho waaka ng'agenda n'akola yali avuga mmotoka yali avuga mmotoka zino ez'ebyennyanja kati ng'agenda n'akima ebyennyanja n'aleeta insensho waaka eno Museveni bw'agamba 21 days 21 days therefore 21 days wano nga kakati oli nga eri aweereza sente mu kyalo munnange tebatukkiriza tambula ndi emyaka eyo totambula bajja kukwata ng'otambula emyaka egi ng'ono ali wano ali mu kunyumirwa ng'asensholinga kakati omuwala covid ng'agenze nga muzeeyi Museveni agambye therefore we can open the taxis omuwala ava mu kyalo oli bwe yava mu kyalo ng'ono amugamba nti omanyi tonneetantala nze ndi musajja mufumbo okimanyi biri bibadde bya covid season ekoze eki omuwala agamba ogambye otya ate omuwala abadde yalina omusajja yalina omwana naye bano abasajja bano bali be tubadde twogerako azaala n'adduka alinga mbwa akati ga terabirira kasemala okuzaala ng'eyitamu kakati ono kajja abeera wano ng'apoowa nga mugabo wange ensonga eno tugiveeko tugite tetugyesembereza nze eraavu biri byadde bya covid yaweddeko mukazi wange akomawo kila muntu kila nani sisi kwa sisi nkumaze nawe mmala omusajja akagamba napenda mukazi wange sana omukazi ng'agamba kituufu nnyo okugamba kyoyogedde kitegerekeka naye tugenderaawo kyebadde kugeza kugamba nti omuvubuka munnaye on a serious this is true story omuvubuka ng'agamba nti sina gye nkutwala omukyala ng'akomawo kati omuwala ng'abeera ali omutima gumuluma jjukira akyali neiba wali ng'abeerawo omutima gumuluma gamba naye omukyala yali akyagala eyali ayingidde mufumbo obutaliwe yali akyagala okunyumirwa jjukira oli abadde afaayo osanga yali azitambuza bulungi naye olwolwa covid n'ebintu ebyokulya byakulya biki byonna jjukira ono alina mwana yekka renti biki twala tugende akati omuvubuka nga omukyala akomawo oligino mukyala ono ng'abeera wali batandikako okuba buuso naye musajja gwe ate akyaleeta yamugamba covid-19 yaggwa akati omuwala lumu nga ndooza akola apalapalanya pulaani sitole njijja njijja muki kigambo ky'okupalapalanya nga kinene apalapalanya pulaani kupalapalanya apalapalanya alaba oli agguddewo ennyumba omukazi yafulumyemu n'omwana
omukazi yafulumya musajja mwali ng'akwata akaana ke ng'agamba gende wa anko gende kati katugeze anko Mozi gende wa anko Mozi gende wa anko Mozi gende wa anko Mozi omugambe asooka ankubireko ku ssimu ng'akaana kayingira ennyumba kaana kawala kagimanyi bulungi kayitamu paka mu kisenge kamanyiyo eswi anko Moji anko Moji maama agambye nti nno aba akyagamba maama agambye nti nno ng'enduulu eri wabweru omusajja akutta omwana wange amusse maama avudde nzabana omusajja abasajja obutebuulirira akaana kagenda ofuluma kati omusajja avayo nakakafulumya akagamba genda maama mugambe nti ngenda mukubira nti musajja gwe moze lwaki temwebuulirira mwana wange oyo omuto olaba akutta olugoye aluyuzizza olwakaana bwepwa adduse emisinde ku poliisi emisinde wano ntinda wano byenkunyumiza si byemasaka emisinde poliisi ino kabangali etuuse bannange sinakwata ku mwana linnya kabangali luzira equity for men poliisi yo tewuliriza equity for men emisango gyonna gye tulina egiri mu kkomera teri kubuuliriza osooka kubeera babuuliriza oli munda ate ekinnuma kiri kintu eki bagenda okgira bwe bati nti tolina musango ng'omazaka 10 kaakati labayo obaddeyo emyaka 10 sente zo zonna ze waleka eno emirimu gyo gyonna gifudde abaana bo bwe babadde basoma tebakyasoma bw'oba obadde olina gy'opangisa omukyala yagenda dda mukyala ebiyaayi bye mukyalo biri muliwa ogenda okuva eyo ogenda okudda mukazi waali lubuto lw'otamanyi oba lulwo ogenda okuva eyo nga buli kimu obulamu bwo bwonna bufudde lwakigambo eki omukazi yakusibako ekigambo olwa interest ezize ontegedde. That's why we are saying equity for men. We are simply saying investigate. Era issue yaffe si Hajji kumuta bw'aba Hajji yakola omusango bamusibe paka kufa naye tugamba munoonyereze ebigambo by'omukazi ono tebigatta because si ffe twamuyita okujja mu mawulire ye yajja ate omusajja teyewolerezangako ova wano because omusajja si yatugambye omusajja si yatugambye nti mukole equity for men munwanirire omusajja si yatugambye nti pane kati mugende eri muwandiike munwanirire nedda omusajja si yayise omusajja si talina gwe yayise kugenda mugundi oyo omusajja nkubulira mazima mu bulamu bwange namulabidde ku bino bya keesi eno mbadde simumanyi simulabangako seetagala kumumanya equity for men so let us omanyi lino eggwanga oliraba abantu balowooza nti enkulaakulana etegeeza kukola nguudo kuzimba malwaliro kukola ki enkulaakulana si byetegeeza enkulaakulana etegeeza ffe kukyusa bulamu bwaffe ensonga nga zino bwe zijja gwe omuwala agamba nti nno banaye Hajjati bamuyisa bubi kubanga mukazi weeteeke mu kifaananyi nga Hajjati muganda wo omanye omuwala asobola okugamba abakazi era baffe batumanyiira kati ate omukazi era mukazi kati ate ye mukazi maama ye omukazi anaakola atya weeteeke mu kifaananyi nga Hajji ali mu kkomera muganda wo mwannyoko bamusibidde obwemage naawe okimanyi put yourself in that picture. That is why equity for men tusiya abasajja bokka n'abakazi kubanga abakazi babazaala ne baganda baba balenzi gundi ensonga lwaki nayagadde ekibiina kya equity for men. Yes. So era abantu beesonyiwe Nuruddin Ntege is not equity for men. Is the founder. Anti kakati mmwe bwe muba mulina ye founder naye tekitegeeza nti nno ye buzibu obuzibu bwe buno obuli mu society mutereze obuzibu equity for men egende ate ffe twagala ki nkizudde abakazi abejjo abatulugunyiza abasajja be balwanyisa kino wakigende wala bajja kubeera babamazeewo ate baba bali bakyalina omulimu gw'omanyi abakazi abadde basibye abasajja omanyi abakazi abasibye abasajja be balwanyisa ekintu kino oli omubuuza bbaawo aluwa ng'ali mu kwebuzaabuza kumbe yamutugadda Hajjati si gwe mulundi ogusoose okubba
ono gwe yali naye taatanisha ife anti ffe kyekituleese tetwagala na kumanya bye yakola mabega mwe muli wano kyetuliko kiri kimu equity for men. That's why it's not equity for Hajji. Equity for all men nawe. Mwende nange. Mukazi bwe yekyanga nako. Nzije. Ojja buzi. Nga mugenda okunwanirira. Era mulabula. Wewe kyanga. Twala mu equity for men. Ate equity for men. Omuleterawo. Bote bagenda kuwabira. Bakubira mawulire. Tukukuba. Muntu kira nani? Ate tetukukuba bukubi. Wabula tu n'amateeka kubanga kati tulina abantu abatukiririzaamu nga Honorable Nsereko. Ye waali. Honorable Nsereko yakoze bulungi. Ekisoka ye MP wa Kampala. Keberako. Ekisoka ye MP wa Kampala. Alwanyisa shushu manye simanyi naye alwanira equity for men. Abirimu. Kakati mbadde nkugamba nti equity for men it's not equity for Hajji. Temukomye ku Hajji. Tetukomye ku Hajji. Kyekiri kyongambye. Nti tulina cases already cases twakafuna. Hajji. Kasiki embaga ejja. No embaga ejja. Obukasajja bamukola ki? Anti kakati ekyamazima nti waliwo there's unfairness. Era bino equity for men tuwogera ne police tuwogera nani tubagamba mukole okunoonyereza. Bwe kiba kituufu because equity kitegeeza bwenkanya. Okumanya. Bwe biba bifu no problem. Bwe biba bituufu yes there's a problem. Let the law do its course. Okumanya police teyakola mulimu gwayo. How can you tell that twatuuka mu kooti nga kooti egamba abawabira tebalina bujulizi kukola buki? Kakati poliisi yekola omusango because yekola file kuggwe. Negamba okusinza bwe twagenze tumuarrestinga yeno evidence gye twafunye oba yamuwabidde evidence yeno yakoze ki? Lawyer freedom kyayogedde ekyogamba nti saawa eno Hajji is a complainant. Takyalina nyini musango. Takyalina because era Hajji yakola ensobi. Hajji ensobi gye yakola eri egi. Hajji ensobi gye yakola is to abadde gino emizannya agizannya okusinziira ku bibadde birabibwa. Bino byonna ebyapa biki because ffe by the way criminals bw'otunira rekodi y'omuntu for example sayaba kutwala mu kkomera yaga nti ono abbye essimu basooka ne batula criminal record bagenda okulaba abadde ajja azinyakula bakunywereza ddala tebanoonya nnyo. Kakati Hajji ati ali ku leve eyo nti tasookedde wa Hajji ono abadde n'abasajja abalala balumiza including ono gwe yajjako ebyapa. Omukazi akuggyako ebyapa omuyita wa bulijjo. Omuyita wa bulijjo omuntu akuggyako ebyapa ekitali kimu. Omukazi abeera mu ddiiru nnene ssebo miliyoni 6 simanyi miliyoni ate yatuuse n'agamba ekigambo kakati nze ebyo ebyapa nze gwe nabimwa nze abanga tabirina nze simanyi kubanga nze era kubanga kubanga nze sente ezo nazijja mu banka ate mu banka yateekayo ki kati sente ojja otya sente mu banka ate ebyapa nga biri wa musajja mulala wa muntu mulala kati aba atandise tugatta kati ffe atuteekako akatambaala. Awo kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu. Ekyo ekitali kituufu kyetwagala okumanya kiki. Kati kwizira ddala yakwata omwana awo tujja kujja ekkooti ekola omulimu ogwo. Kati ensonga ey'okubiri njala nayo ngigendeko. Ogenda ku yankumbi? Ey'enkumbi tujja eri mu kino. Ey'enkumbi nga njagadde nnyo. Ey'enkumbi anti tugenda gibeererako mu kino. Abantu ne maama yaleeta enkumbi eyo. Ensonga omwana yamutumadda mu nnimiro nga tatugambye. Omwana omuto ku myaka 14 n'omutuma mu nnimiro agende yekka. Bino bikawenja byagironeko. Alonde yambuzi nkumbi kibanna. Nkumbi ki? Nkumbi tegulika. Yete tuuse mu kanaana. Eyingidde akanaana. Eyingidde okumu ebbiri. Zirimu ebika. Kyapa kuku. Waliwo kyapa kuku. Ani bayita mpologoma. Zero fox. Waliwo ne bayita zero fox. Ate ffe twalina buli obwedda. Edda obwobote obujjukira. Obwobote obujjukira bwe twalina ffe bwobote. Anze kati nali muzzukulu w'obote. Bwali bufu baatuka ne babuyita obufuunyi. Obwo. Kagiraga bwe bakubanga abayeekera
kati enkuba gye baakuba banga bakuba embizi embizi nti waba bagigenda ogitta bakireka agenda okikuba yeebuzaabuza nga takiriiko kati yeefuula nagikuba negweri alina giraga nti agenda nedda mbwe batanga abayeekera bwe bati babateeka wali kati waliwo obwo obukumbi obwo babuyitanga bati oba England oba buli awo bukumbi kabanga kati simanyi nakumanya so nakalina edda ng'okakozesaki maama ate nze ndi mulimi weerimira ebintu bya kakati but what I'm trying to say is omukazi mugayavu nnyo okuba nti yakwata omwana omuto ngoyo n'amutuma mu nnimiro yekka n'amutuma n'enkumbi bwe yeetema ebigere bwe yeetema ebigere teyateekawo bukumbi bumala omwana agende mu nnimiro ng'ali well equipped lwaki otuma omwana nga kuliko gambuutusi era nimuwambaza gambuutusi omwana bwe yeetema obugere n'akuleetera nga tebukyawera so kakati ensonga y'enkumbi nkulu kakati obo bonna lwakuba ekyenkumbi si yakyogedde minisita alabika mulimi nnyo naye minisita Balamu alabika alimi nnyo yagenda n'ayogedde enkumbi naye ye maama ndowooza yabadde nnyo ku kyassuuka naye bannange naye tubeere empola enkumbi yabadde nnene akati essuuka ey'emyezi 6 ate nga wagaano giwaayo kubanga poliisi omanyi nze nkuzaako emabega nga bwe nkutwala mu maaso kati emabega bwe tuddayo ku poliisi Hajji yamalayo ennaku gwanda bategeera nti bino bya ddala poliisi Hajji yamala ku poliisi mu ngalo za poliisi Hajji yamalamu ennaku 87 ziba meka 87 ziba 15 yamala ennaku 15 mu ngalo za poliisi ng'ali ku poliisi ez'enjawulo yasookera eno ku Entebbe Road n'amala najja n'abeerako nawa simanyi bayitayo batya wano poliisi ziri 2 zeyabeerako I just want to be very very specific naye gwe kyomanya yamala mu poliisi ennaku 10 na mmeka poliisi emu yamalako ennaku 8 endala yamalako ennaku mmeka 7 kakati ennaku ezo zonna okunoonyereza poliisi kwe yakola neetuuka ku ki atewali yensogola ki tewali bujulizi bumala kakati omuntu wabanga tebalina bujulizi bumala poliisi kyetera okukola egamba nti tukutadde ku bondi naye komawo ku Lwokutaano tukyanoonyereza ku nsonga make sure that you come back on Friday for further investigations yes tetukutadde buti era ne bakuwa n'akapapula era ne bondi ebaako n'olunaku lw'onodda kaakati njagala kutegeera lwaki ye teyaweebwa bondi n'atwalibwa Kigo n'atwalibwa Luzira omusango gwali munene kituufu naye kati nga tewali bujulizi bukakasa nti yagukoze kubanga poliisi yekola comparison naye mbu Hajji yakola obungodiira ku poliisi mbu yali agendako kasukwa ku kizimbe ate atya eyaleese omusango gufe mbu yali yekasuka mbu n'abagamba ngenda kweyambula n'agamba biki Hajji weyeyambula oba amala bbanga kyanti bingi biri ku mubiri wajjirako najjako Hajji ati mbu n'agamba ngenda kweyambula era ebigambo ebyo kwizira byogera mu kkomera agamba Hajji ati neyeekyanga naga agenda kweyambula ng'abasirikale bamaze okukakasa nti sirina musango naye n'agamba bwe mumuta ngenda kukola ki kuba yali amaze okutegeera nti Hajji ye alina bizinensi zaddayo wa Sudaani kati ebyo byonna nze nkuzaayo emabega ne kuleeta mu maaso gye tuli kati bwe tugenda mu maaso ne tugamba nti ezo zonna ennaku ze yamala ku poliisi lwaki essuuka n'enkumbi n'egundi zonna ezo teyazitwala ku poliisi nezikola ng'obujulizi ozitwalira Balamu Honorable azikole ki azebikke okimanyi nti Hajji yali tamanyi nti ensonga ziyinza otuuka eno Hajji muzannyi wa buzannyo naye teyamanya muzannyo guno omuzannyo yali taguzannyangako
guno omuzannyo taguzannyangako mupya. Olaba omukazi ali solid oyo omukazi ali solid abamuzannyirako bali ku oyo omukazi naali solid kankubuulire. Naye no nammwe Abayikuti muli solid. Laba nnoono tuyita ba bulijjo ffe tuli bayivu first of all tetuli mu bigwira bugwizi tuti okyegedde tubwetoolodde byonna tubimanyi n'abali mu ddiiru eyo abali mu ddiiru abaamuleeta mu mawulire okimanyi nti waliwo abaamuleeta mu mawulire tebaamuta kankubuulire interview kyaziraba anti wuliriza ekyatuukawo bo baamuleeta mu mawulire okyegedde kaakati tebakyalina just kyakukola naye they also wish singa tetwamutwala kubanga baamuleeta we bali aba ate omu baŋŋambe yafulumya eggwanga yadduse kakoko atondeka nnyuma binasanga nkoto boyfriend wo yali mugundi mundaga muntu ayinza okuba nga essaawa eno ayogera Luswahili e Kenya. Wewe nini watu sasa tunapendeza yote sina rudi nyuma sina rudi Kampala andi bamugamba oddayo ndiye Kampala sina rudi hapana kati luno olutalo lwammwe so kitegeeza nti omukyalo ono abadde bujjo bwabbabba ebintu bye ate asooka kubaako omusajja gwakwatanagana naye n'abaako byayingiramu anyigirize ono gwali naye afune byafuna but anyway all in all boddayo n'otunuulira ensonga eno nga bwefaanana byonna bino geno bitunuulira nga tebirina makulu amakulu gali wamu nti abantu baagala kufuna bintu bya bwereere mu nsi eno abantu baagala kubba bubbi kakati obubbi wotandika okulaba nti obubbi bubi nnyo omukazi yakanudde amaaso nga bamugamba nti ebyapa babiwaddeyo nagamba walayo ku nte gye balinyisa loole anti emagulu amaaso kyova abaganda bayina eŋŋombo akanula amaaso alinga enterabeera olwo eba bweti sayo yakolere namubuuza simanyi yagamba nze simanyi kubanga nze ebyapa gwe nabibwa naye ogaba otya ebyapa ebitali bibyo gw'obigabangani ye ebyapa byogaba biri mu mannya gani gw'obigabangani mbuze be nabimuwa ate sente nazijja mu banka ez'ebyapa ebyo okubikola ate kati banka yo n'ogiwaaki anti banka n'ogiwaaki kakati kankubuulire firimu yonna ebeerako beginning middle ne end oyo ennaku zaana zakola ki kakati ali mu nnaku zaffe ezaffe zaalimu kyova tumuyingidde musaawo eno akayimba ali muzaffe ayimba ozambe ebizibu byemalira bizitoye ajja ati agenda kwemalira ebizibu bijja zitowa so kati kyembadde njagala okugamba ensonga eyokubiri eri very sensitive nga tetunabava wano yeyo abantu abagala okukozesa Hajji situation okufuniramu bannaye mutuyambe nammwe mufuneyo Hajji wammwe mumuteekemu eno embeera mukole ebintu byammwe muleke omusajja bwe tuba tuvuddeyo kumulwanirira tumulwanirire afune obwenkanya mujje empalana zammwe mu musango guno. Nalabye omukazi ali eyo asala kaati oyo gundi gwe yabadde alagira ye Nalongo Kitone nze simumanyi nanze kakati bannange kakati bw'oba olina ensonga yo naawe gireete nga batuleese eyaffe ffe tujja na proof kimu ku kimu ontegedde nze nange sikkiririza mu nkola ya mukyalani ya mukyala gundi full figure olumu abeera too much okyegedde naye ate tetusobola kumunenya ontegedde kubanga bw'avaayo n'abaako ensonga ze zakolako ze yamanyi n'ensonga ze naye kati kweno ensonga tukkirize nti full figure alinako roolo gyakoze ki gyapulayize ontegedde roolo gyakoze weeri ontegedde tukkirize tetwetaaga kumusiima tukkirize buki bukkiriza tuleme kukozesa mukisa guno fe abaamuwala nedda okumulwanyisa ontegeera kyegeeza kugamba
nze nange nyiza okubanza omu kwaba bagamba nti full figure n'olumu abeera too much sisobola kuyimirira ku eno nsonga ne mulwanyisa lwaki mba ntandise okunafuya ensonga gye tuliko okyegedde sisobola kutandika kunafuya nsonga kulwanyisa full figure mba musiru awedde emirimu full figure bw'oba omwagala mulwanyise genda omulumba omumanyi gy'abeera mulumba omulwanyise tomulwanyisiza mu cause yaffe because this cause is serious. Somebody is rotting in jail. Gwe otandika okuleetawo ebibyozibozi bwe kubanga oyagala nalabyeko n'omusirusiru omulala by the way. I saw another fool. I saw another idiot. Ng'ali mu kugamba. Akati banne tulina okwegendereza ebigambo bino bituuse. Kubanga bo bali mu kutaakiriza bantu, bali mu kutaakiriza bantu baabwe, naye baagala kukozesa ate guno omukisa. Please mutuleke. Please. Kino banaye please. Bambi mutusonyiwe mutuleke. Muleke keesi eno etambule nga bw'erina okutambula. Mulekeraawo temuyingiza bintu byammwe mpalana zammwe protectionism bimwagala okuprotectinga temubiyingiza wano. Nja kugamba abantu abamu bana baganda baffe mikwano gyaffe nze nkubuulira abamu mikwano gyaffe nagenza okulaba nga bawoge naye ng'ebigambo biboogera nze nasisinkana omuntu one on one naŋŋamba ebigambo naye nga mukwano gwange okyegedde ne twogera ng'abantu abakulu ne mugamba mukama wange ensonga eno gitunulire bwoti ne bwoti ne bwoti naye naŋŋamba mugitule bwe muti ne mugamba naye kiki kyolwana naŋŋamba nti mukwano gwange ate ye yaleeta ensonga ziri ye yaleeta ensonga ziri kakati gye zikomogenda ewala ate nange kiba kikola ki era ne mugamba olaba mukwano gwo mugambe akibeere bubeezi bbali akibeere bubeezi bbali naye temutandika twistinga musango abantu batandise otwistinga omusango guno naye please muguleke kubanga bwe tunajjayo enjala ezaddala bajja kiwulira tujja kubawa information enzibu mukaabe n'amaziga tulina abantu betwesonyiwa oyo Hajja teyereeta yekka mawulire. I want you to understand this. Waliwo eyamuleeta waliwo eyamuleeta Hajja ti mawulire nga bapanga kubba Hajji. Waliwo eyamuleeta n'amusetinga n'amuteekawo n'agamba nti yogera bwoti ne bwoti ontegedde kakati ye already olinga ali ku poliisi okyegedde kati Hajji bamusaba ebintu agaana bamusaba ebintu agaana ze nnaku ziri 15 bamusaba ebintu leeta ebintu ekikome wano leeta oveeyo kaakati bwe bamugamba leeta oveeyo bamuteekamu ne koodi egamba nti gamba onguzizza mulimu ne koodi yanguzizza ebyo bigambo bya Hajji kwezira ajja byogera mu kkooti ate kubyogera baali batunda baagala mbu omanyi lwaki baali bagamba okutunda nti Hajji alage nti aguzizza Hajjati ebintu bibenga byakadda mu ngalo za Hajjati atunde kyekiri baali bakamuwa amagalo n'agatunda bamugamba ng'ogatunze Hajjati atunde kati wane ennyumba jjukira bwe yayagimuwanga nga property y'abaana ti ebintu by'abaana kati tosatunda bintu by'abaana kiyinza ozitowa naye wano nguza gamba Hajji gamba nti onguzizza kati biba bivuddemu ebya mukyala nebba biba bitandise bya bizinensi onguzizza kati nange ntunze ye yali diiru n'ezitowa bwe yazitowa bano bo ne balowooza nti amawulire gano gajja ku speedinga ku Hajji ayagala okukuuma ekitiibwa kye tugende mu mawulire kati bwe bajja mu mawulire bajja bubi nnyo ate TV ezimu enkambwe nga bukedde ne batagiwa mukisa mulungi nebakuba mugataliiko nfuufu negazza ennaku zino leero we bawaayo omutwe omunene yagakuba bu negazza omwana n'alema okugenda okukola ebibuuzo olaba mistakes ezakolebwa musango nonzikulaga omwana teyakola bibuuzo ebyesifo omwana n'anyiiga ate nga diiru yagirimu n'agamba nti sha
taata ng'avundira eri nesakola bibuuza temwaŋŋamba omwana n'asala n'agawabukedde yagawabukedde leero mugataliiko nfuufu ebirala ebipya bizuuse firimu neeyonooneka so kati kyenjagala obbasaba nsaba Nnaalongo tetwagala nze sibyagala nabyagala saa nabbiwulira please mutuyambe mujje empalana zammwe musango guno mujje empalana zammwe bw'oba owulira oyagala gwe Nnaalongo bw'oba owulira oyagala kwata fulufiga ne bwe oyagala mukwata kigo mulumbe bwe muba mugizemu n'ensonga temukola ki era ggwe tetukuganye kuba na ndowoozayo nti oba gwe wagira Hajjati oba Hajji oba ani naye temugezaako kugamba bigambo bino wammanga ndi bannange anti kaakati kubanga kati kye tulaba nga Hajjati ayinza obutafuna bwenkanya obwenkanya naffe tubwagala obwa Hajjati naye obwenkanya olwedde ali mu bwenkanya wakati abuswemingiramu kubanga yali ku Nasa akuba mpapula Hajji ali mu kkomera yali mu ddekende lye and there is no what there is no problem okyegedde and there is no problem okyegedde so bw'oba oyogera ku bwenkanya tegeera nti waliwo ali mu kkomera waliwo ali wabweru ali wabweru n'ali mu kkomera ani asinga okunyigirizibwa ani asinga okubeera na butali bwenkanya so kitegeeza ki ffenna tukkiriziganye tubeere ku nsonga enkulu tuleke obusongasonga ensonga zammwe mwe abalina empalana zammwe abagala pozisioni zammwe nalabye nga mwami Balamu ayise meeting nga minisita yaliko yakola nga minisita ate nga ataddewo kamera lwaki muleeta kamera mu meeting za ofisi zammwe temukola bintu ebyo bijja baleetera obuzibu bajja kulabisa nkubuulira ekisooka Uncle Balamu mukwano gwange Machazi is a minister today. I want us to understand Uncle Balamu that eno kesi yatambula dda meeting gwabadde muliro yamulebe okubiriza meeting ezifaanana bwe zityo tezibaamu kamera meeting efaanana bwe tebeeyamu kamera wabula ate bw'ova mu meeting ng'osinkana bakamera ng'obabuulira ekivudde mu meeting meeting ezifaanana bwe zityo that is a government office office ya minister tebisobola kutandika kwevumira mu nviiri nkadde oli musiru tolina magezi beevumira yaze namugamba namujonkera ne bejjonkera bati no mbasiibulako nga mbagamba equity for men is real we need equity for all men abasajja baffe mu Uganda tebafiiriddwako ate twagala equity for men tugenda giteekako amaanyi mangi we are organizing equity for men which will have also another segment of equity for boys so n'abaana abato so tubajje buto nga tubasomesa abavubuka ekimu ku kitawanya society yaffe be basajja abatalina buvunaanyizibwa yes abasajja abatateekeddwa be bamu ku basawanya society yaffe be bazaala mu baana bannyinaffe ne babalekaawo ne bafuuka bawagundi ba single mothers be babafudde ekibali olwaleero obusungu bwe balina obwo obungi ku basajja osanga omuwala nga yakyawa abasajja tompulira basakasasiro n'omugambako nti munnaye ng'oli mulungi ag'amaaso go geggo oba bakuteera mu malala nti nedda sambuli abasajja saakumanya nogamba ng'olaba omwana mulungi naye ng'obukambwe bwaliko eri abasajja ebyo byonna biva ku basajja ababayisa obubi so equity for men tetunulidde nti nno jasi bwenkanya eri basajja bokka naye n'okuteekateeka abasajja babeere abasajja ab'obuvunaanyizibwa ab'omulembe guno okigedde tetugenda kubeera na ggwanga literedde ng'abakazi n'abasajja bali mu kulwanagana wateekeddwa okubeerawo enkolagana wakati waffe so tubeera ne famire ennungi wakati gwe tuli ne famire ya Hajji then ekyakyekyako sembyayo nakyo nti Hajji ati alina famire Hajji ati mumutuuze mwogere naye Hajji ati mumutuuze mwogere naye Hajji ati aleme kalambala nnyo aleme kugulumira aleme kalambala nnyo
ekintu gye kikoma okugira kijja muswaza nnyo kijja muyisa bubi batuule naye nga famire boogere naye bamubuulirire bamugamba amazima naye abagamba amazima bwe waba nga waliwo omusango Hajji gwe yakola Hajji agende maaso n'omusango gwe nze sikolagana n'abasajja bakwata baana yadde ekisolo lwaki okikwata kibuulirire kigambe bwe okyagala bwe kikuddamu ffe twagala message ekakasa nti kyakkiriza